Ochalaba okwanjula n'embaga. Enkoko gisumulule gijja ku mpingu olaba sejjirinya bamusumulula naye ate enkoko gisumulule. Ate no yasomera ku university Kabojja bw'otagikwata bulungi ekubojja. Ate togyeteereza ku kanzu ennaku zino enkoko zaafuna emirimu mu yunula ziyiwa koolasi ku kanzu ow'amangu oba okyali awo neekuweereza mukwatireko wamma bannange sikusaaga bw'oba olinayo obukoko mbugula obutoototo alina engoko ng'oli kumpi gyogeme ng'ojjondaba nze nzikuwa zonna nkoko ne bwe ziba 10 nzitwala leero nkale akati kwata enkoko eri ogiwa omuko omugamba ebigambo bye mugambe nga bwetwogera Buganda nti muko nkuwadde enkoko eno ompa omulongo babiri omwana owabisoga mutwale abeere mukyala wange muko kuwa enkoko eno nakusaba mpe mugandawo mwanyoko mutwale e Buganda mu Baganda ate ng'ogiremedde yagiwaddeyo kati mwongere kanzu naye akakasenti ddala webase mugwe kanzu eno mukono ebbaasa ayo yakuweereddwa onoobanga ojja bebunde basa mweri omu sente bwe zinaggwamu nkubira ewaalu bannange kati lwakyakubira nga tonna muwe kuziri mu kooti ndabe anaafuna airtime funayo ziri awo okumpi muwe yategeere nti ddala we yatuuse weewo mukongo nze mpanga kupangira muko wayiswa ogwire mu bintu abalala bagwa mu buugi oli mu kanzu eno teri nsawo kale kakati muko naawe baako by'omugamba ebimuwa essuubi mukobere gonze bw'oba owaayo omuntu amangu nange kankuwa enkoko mpe metroni tukireke kale mukozi tujja ku kindi kale kakati bestman wesosooka n'omugole mutuule wali babirye weekoze bangi banoonya okubatuuzaako mu bitiibwa naye nga tebabiraba kati gwe batuumye ebyawayiswa bino bijja bigereka omulambo tegubulwa tulo konde kikibeta mu maadi kale kwata empeta next man yakwatira omuzindaalo oyogere ebigambo ebikuli ku ntobo y'omutima naye bannange olira ekigambo kawawa nakoma kiwulira obadde era paka unatuka mumpete kunani kempeta umenga mukyala wange nsazewo nsuubiza mpaka mukadde kale mufune yawe ebifaananyi agirense kale mukulu okatambuze era bakutte akambe wayiswa gema akambe ne babbi mwanika akambe ako selekita atubalire ku abayidde wano olwa Babirye bagambe babbi fenaba Jaja Walu tukobe nti Jaja Walu awangwire kale selekita leta 10 Jaja Walu
Jaja Walu, Jaja Walu, Jaja Walu, Jaja Walu, Jaja Walu, Jaja Walu. Vale, asala keke tandika. Simani chiwakoda, oba chiwamachwana. Arewa chikoda. Oza wanesachi, wanesachi. Aze wanesachi, wanesachi. Abarade basalagayo. Oza wanesachi, wanesachi. Walu tola konkola Olieko ewaze nabo bakubireko mu ngalo ez'amaanyi webale kumanya kulya keeke senga nakulembedde wa bikomando senga nkaaga era omulenzi bwamugunya keeke ebituufu obwekikomando omulenzi amanyidde ebikomando oluba asekula lusekule nga asekula kasooli nairaba bwamugunya keeke jajja Walu kati nawe kwata essowaani ne munna atoleko kati wamala okutoolako babi n'olyako essowaani ogenda girekera jajja Walu. Jajja Walu atambule mu bantu be bonna. Batongere keeke endala. Kale, biweddeyo. Biweddeyo. Mukwano kulikayo nnyo mu mukolo gwaffe era nga congratulations abagole baffe abatuwadde emikolo olunaku olwaleero. Tugamba nti programu yaffe eri mu kuggwa naye tesobola kuggwa ng'ate tetukutuusizaako kalowoozo. Olwaleero tetugenda kuba na kalowoozo, tuli wano mu Sharita School of Beauty boarding section. Bano be baana baffe abamu ku bo ab'ekisulo era ng'olunaku olwaleero bali mu bibuuzo, buli omu ali mu kusiba mutwe gwe ogwa wiivu tulabe wa we batuuse. Ndi ne mwami ono yasolawo n'alonda profession ey'okubeera ng'ate afuuka beautician. Abakyala baagala nnyo abaami okubakolako yadde era nga beetanira ne bakyala bannaabwe okubakolako. Ekyo no wanjawulo kuba ye mwami batera nnyo kwagala kusala nviiri ye yasalawo kuzisiba. Ssebo gyebaleko. Madam Sharita. I'm fine. Ne batukozesa Oluganda bakuyita ani ssebo? Bamusa Nuhu Musa Keya. Era mbeera mu kizingiza. Mu kizingiza. Lwaki walondawo okusoma omulimu guno ogw'ebyenviiri? Nalondawo okusoma guno omulimu ogw'enviiri kuba gwe nali mpulira gwe nali njagala. N'ekirala bakwano bange nayitako mu bizimbe ebyenjawulo nga ndaba abaami basiba nnyo enviiri ng'ate babettanira nnyo. Kati nenkyagala mu mutima gwange nange ne ŋŋamba leka nzire mu nviiri. Okay. Kaakati wano wakasomerawo bbanga ki? Kati ngenda
myezi 2. Myezi 2. Kiri kitya sofa oli kukibuuza ekibuuzo kitambula kitya? Kibuuzo si kibi kitambula bulungi kubeera batusomesa bulungi. Kitambula bulungi tekirina buzibu. Boddayo ewaka okola ku practice? Nzikola. Kale client wolowooza musanyufu? Musanyufu ddala kubeera bye mukozeko era agenda kuvaawo ng'asiimye. Kale ekirungi wekkiririzaamu. Mu kaseera kano tuli ku mukyalo ono owokubiri era nga ye head girl wa wano mu Kisulo. Nnyabo gyebaleko? Kale madam, gyebaleko madam. Kale nnyabo, amannya go? Bampita Joan Anita Nakiboneka. Anita mbadde sirimanyi. Nalyo lyange. Nalyo liryo? Iye. Okuva Emitiyana. Okuva Emitiyana. Ab'Emitiyana bakulaba. Bategedde nti oli ku ssomero tewabalimba? Nedda saabalimba. Omaze wano bbanga ki nnyabo? Myezi 4. Myezi 4. Sofa kiri kitya? Kiri bulungi kuba byonna mbiyize. Obiyize? Era nsobola okukola nga bampadde. Bakuwadde omulimu. Bw'ova wano ogenda kudda ku mulimu? Iye. Kale Ekiswahili kiri kitya client gwoliko? Kiswahili kiri bulungi tekirina buzibu. Oli musiba wiivu kika ki? Musiba naira. Kati eno nga oleseeyo enviiri toleseeyo enviiri ya side we yaki? Ya invisible. Invisible. Bulijjo yeno invisible. Akanti onkulaba okatutte. Abawala abali eyo nga baagala okusoma omulimu guno oyinza kubagamba ki? Eki bye balina okumanya ku mulimu guno? Bye balina okumanya ku mulimu guno nga wandigwetaaze. Oba olina okunoonya saluuni yonna ekuli okumpi n'oyogera n'oyo omuntu n'olaba oba n'asobola okwandolinga ensonga yo n'otwalaganya mu maaso ekintu. Okay. Weeraba wa myaka 5? Nja kuba mu myaka 5 ngenda kuba nga ndi big boss. Ate nga ngenda twala mu maaso omulimu guno kuba nali nga ngwagala. Ogwagala. Okoma mu class ki? Senior 3. Wa mu senior 3 nojja ku mulimu guno. Kale tweyanziza nnyo okwana tulaba ku Delta TV wano ku Sharita School of Beauty tulina batica ab'enjawulo era nga buli omu alina kyasomesa wabula olunaku lwaleero ekibuzo kye tulimu kya wiivu naye nga tulina omu ku batica baabwe asomeseza olunaku olwaleero. Sebo tusanyusa okulaba ku Delta TV. Nange mbaniriza nnyo mbawuliza. Kale sebo amanya gaffe. Amanya gange nze Semwogerere Ronald. Tuli ku ki wano olwaleero? Olwaleero abaana bali ku kibuuzo kya kusiba wiivu. Bamaliza okusiba wiivu. Bwe bamaliza okusiba wiivu ezimu empanvu bagenda kuba bazisitayiringa. Kwegamba omuntu amaliriza eddala omulimu. Amaliza eddala omulimu gwe nga kyekyo. Okay. Omwana ayinza kutwala bbanga ki okubeera n'ogamba nti ono muggyeko engalo enviiri kati aziyize? Aziyize. Omwana watuuka mu myezi 5 tuba tulaba nga kyekyo ng'ayize. Ng'omuta? Nga tumuta myezi 5. Okay. Omuntu ayagala okusoma omulimu guno ogw'enviiri ki kye yandibadde amanya ssebo? Omuntu ayagala okusoma omulimu guno kyeyandibadde amanya okuba n'okuba ng'okyagala si kuva eri buvinoga nti kati kanjige naye muli mu mutima we kikubeeramu osobola okuba ng'osobola okugira okukikwata. Akuuma atya kasitoma? Kasitoma era okumukuuma n'essanyu okumwaniriza ekisooka buli kasitoma n'obeera ng'omwaniriza bulungi. Okay. Tweyanza nnyo ssebo. Tumira kwakuli ku mutima. Ntumira mutabani wange Nkibi Mavini Lawrence. Master agatukoze. Mwagala nnyo. Kale ssebo tweyanza nnyo ssebo weebale nnyo emirimu ebirungi gy'okola ku Sharita School of Beauty. Mwebale kusiima. Kale ssebo. Nga tukyagenda maaso n'okulaba abakyala bano ab'enjawulo abali mu kukola ekibuuzo kyabwe ekya wiivu. Ndina omukyalo ono nnyabo gyebaleko. Kale madam. Nawe gyebaleko mwana. Kale nnyabo bakuyita ani? Amanya Salinga Doreen Nalubowa. Nva Bulenga ku Mwenda. Okay. Wano omazeewo bbanga ki? So far nakamalawo emyezi ngenda mu kwezi emyezi 5. Ngenda kwezi emyezi 5. Kiri kitya bukyangojja? Bukyangazi gya sirina kyenejjusa kyonna. Kubanga njize bingi era ne bendengedde okumanya byo bingi. So sejjusa kujja wano. Ki ky'osinza okuyiga ku by'enviiri? Ku by'enviiri
nze kuyiga like okusiba ebintu byenjawulo kale bingi byenjize so agamba nti kino ebisinga byonna mbiyize. Byonna obiyize. Leero oli ku ki? Leero ndi kusiba weave. Abagiyita masterpiece. Okay. Oli mu kusiba masterpiece. Bw'omaliza ogenda kugikomola oba? Wemaliza nga ngikomola so that client alabika bulungi. Kale nnyabo tumira ku bantu bo. Okay, tumirako anti wange ali awo Bulenga nti nkwagala nnyo. Ne mami wange nawulye mwambeereddewo amanyi mwagala nnyo. N'ekirala omuntu yenna ng'oyagadde okuyiga ebyenviiri jangu Sharita School of Beauty tojja kwejjusa abaami basangibwa awo ku South Complex awo ku Nkrumah Road Nasankrumah Road. Gwabasinga tukubidde akalango. Tubagala nnyo. Kale bambi programu yaffe bwetyo bwewedde tova ku Delta TV tujja kubeera nga tusinkana ate Sandejja wamu ne Kromkaga mu programu yaffe eyamami eyakolamu ate kumira mpeera kunkumire banaye tugambeko bye bye. Ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti